Amawulire go gakyali mangi nnyo ng'ayitamu wano Lawrence era gampadde producer ate nga si ye kameramani wange gampadde mangi nnyo naye katogere ku ggulire omukyala amanyiddwa nga Princess Komuntale ng'ono munnange wawali ate mu ggwanga ly'ettoolo abatoolo musiibire muta muliyo bakayikulu bamaama bataata tubalamusizaako katusuubire muli bulungi kansuubire muli kulungi. Kati munange no Lawrence kunyumiza ki omukyalo ono Komuntale Princess Komuntale ono musajja ayingangano za namba 4 I think yes namba 4 eyasooka yamudampinga yali muna Uganda yasooka kubeera ne Duke of Huizenberg we yasooka netugamba bagenda kukola embaga nebivaawo kati mune naddamu naafuna omusajja omulala bwe yadampinga nafuna katufune ku bifaananyi ebyo nafuna omusajja gwe yamusuulawo ng'ono alina ne dreadlocks nafuna omukyala omubi afaanana nga yali bawa Zahara Toto meka tulina okuweekeza abantu bategeere bunyo kati munnange kyaddaaki munnange ne tulowooza muno heartbreak eno tegenda muleka waggulu naye munnange twadde tukyali awo Princess Ruth Nsemere Kyomuntale okitegedde n'omusajja omupya gwe sinategeerako gyenasegeera bulungi linnya lye ono nno bakoze photoshoot eno efaananyi nga bobiraba babadde nga bamuproposingidde gye tuyita engagement omusajja yasse ku vivige n'amugamba will you marry me goza Princess Komuntale yazzeemu Lawrence yes I do yes I will marry you kati munnange Princess ono efaananyi nga bobiraba nemwaddemu kakala akasinze okunkolera nze ng'omuntu Lawrence kakala ka red kabaddeko her king ng'oli ayambadde his queen n'abakyala we nono wataddeko n'abagereka we ekyabadde ali ku Facebook n'ebifaananyi bino byadde binnyo era nga bigezaako okubanga birumya abayaaya babadde bangi nnyo era byalese ensi yonna wadalayi naddala bannaffe ab'e Fort Portal abava mu tribe y'Abatooro bagambye baaba ng'omumbejja waffe atukoledde ekintu ekyakabi ennyo era ono bamusiimye mu maanyi mangi nnyo era ngaawe nnyini bwe njagala nkulagire ku bifaananyi bino so okubanga obyetegereza olabe ne kavidiyo kano naye kambuuzemu Lawrence abantu abasinga lwaki babeera bad mind ne bagamba ebintu tebigwera mu maziga bagamba omukyalo nomune talina mukisa mu basajja nze embeera ye wembanga bwe tebagamba mbu talina mukisa mu basajja nange nandibadde mbyesonyi watola Lawrence si buli omuntu yatondera laavu nti alina okubeera ng'akola ki ng'abeera mu laavu sikyo Lawrence ate si buli omuntu alina okubeera ng'awasa oba ng'awasibwa but anyways Lawrence twalage ebifaananyi oba tugende bugenzi twalage ebifaananyi kale kasooka tubalage ku bifaananyi by'engagement y'omukyala amanyiddwa nga Komuntale ono amanyiddwa nga Princess Ruth Nsemere Komuntale ate tukomawo tugende mu maaso nono Happy wa namba 4 Abatoolo mbalamusizaako manajja musinza okubanga mutulaba katugende mu bifaananyi bino ate tukomawo tugende n'amawulire amalala mangi nnyo. My name is Wande.